Okyalaba okwanjula n'embaga. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sobbala babase. Radde basse. Radde banyabo. Sibya mutano basse. Libulungi. Wegula. Sobbala banyabo. Alemula. Radde banyabo. Sibya mutano banyabo. Naye emisomo gyali misomo gye gyatwawula n'omusuubiza bwe giggwa ndimuddira yaŋŋamba nninda bambi simuyiwa nange giwedde emisomo kanziruke mu musange ati twatte ejama babirira sanga omwana yanguwa sanga sekulanga sanga banga babirira sanga omwana yanguwa sekulanga kamusaba kansabe ebirowoozo bye tebyatuuka ayalabayo omulala okuuma olubugo sinza wanasuubiza mmange tinditwala ggwe tonvaamu n'onkola ekigenyi nebyenasuubiza nabikuumira sitani ne beyankeba naye nsesetula nange nesunga buli kyadde nebuuza sijekusange omwagala ninira kyobolaba babirira sanga omwana yanguwa sanga sekulanga sanga banga babirira sanga omwana yanguwa sanga sekulanga sanga banga فيسرنا كل ما تعثر علينا خاصة بك بشير برحمتك يا أرحم الراحمين إنك في تيسير كل عسير عليك يسير يا الله وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kusaba taata n'omukikulu abaana babituvuwano nga mutubawooli ekyo mukikubira mu ngalo biki ebikulembera okugatta omuntu ebikulembera okugatta omuntu ekisooka nga tutunagatuukako abagaba abakkiriza nti agende we bali mwakkiriza era mwagambye aliye n'omugowa ekyokubiri be bawoowa we bali bombi era bakkiriziganyiza babuuze akujjako ebimutokamugezi kati bano oyinza obabuuza nti wamma muli mukwano n'entuula gye batuddemu awo bakubire omukubizi mu ngalo wampadde olusi obuyinza nga tebugabanyizibwa olonga nti kati awo gooba otwalawo kama kati tulabe kyamusabye kati taata akunyujo nzikiriza mu mutima gwange nenjatula n'olulimi nga sirina ampaliriza eri asinzibwa era nenzikiriza nti Muhammad mubaka wa Allah eyasembayo ashhadu alla ilaha illa Allahu wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Al-Fatiha. Sana ante muwala kiri Hayat yansabye akazi k'amahali mukamu okkiriza
Bismillahirrahmanirrahim. Okugatta ne Khairati Mufiidi ng'afunye olukusa okuva eri taata we Stephen, naye afunye obuyinza okuva eri taata waffe Muzza Nganda okubeera nga tubagatta olwaleero mu mufumbo omutukuvu okukkiriza okugatta naye okkiriza. Tukusaba nga tukugatta ne Khairati olwaleero omukuumi ng'Obusiraamu bwe bulagira, omukuumi nga ensi bw'etambula nga tumuyisizza bubi, mubeere bulungi mu bufumbo bwammwe nga mutambulira wamu okwekulaakulanya temuli mu kuyomba. Al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Allah nanyini kulunansi agatte wakati wa Bashir ne Khairati nga we yagatta wakati wa Adam ne Hawa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala omukwano wakati wa Bashir ne Khairati nga yateeka wakati wa Saara ne Ibrahim. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abo abantu bano zadde ababiri Bashir ne Khairati ngali wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Khadija. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala omukwano gwabwe ogwanna maddala wakati waabwe nga yateeka wakati wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Aisha. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala obufumu bwabwe abuteekemu omukisa, abeere nga abawa ezadde eddungi, abawe ssente, abeere nga batya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kumanya ssente z'omwami ono gye ziri. Oteeka okumanya akawunti yono bwekoze eki, tosaasaanya naye omanya ekigenda mu ki. Kakati Lwana ono abeere ne ssente bajja gamba yawasa omukazi ow'oki ow'omukisa wadde abadde n'omukisa gwe ye naye gwe okubeerawo okuno n'afuna ssente bajja gamba omukazi waki wa mukisa. N'olwekyo oteeka okulwana ssente zammwe zibeerewo naazikubuulire naye olwane zigende mu ki oteeka omugatta oluganda oluli wakati wa Bashiri naawe olwa famire zino emmeka abeeri nga gwe bagatta kubaawa kubeeru. Ekyo ku mulimu gwa mukyala ayagala oba takola ki akasembayo era nagwo baguyita mukwano. Bambi abakyala bonna mu nsi kisuubirwa nti beebamu, naye embeerayo omukwano gw'omulaga ye mutwala n'akeerewawa, ate bw'obeera omulaza omukwano mulungi era kyekimukomyawo amaki ono naye mu nsi alonzeemu nga gwe muki mukwano gwe. Omukwano omusajja mukulaga emirundi giri egyo. Ogusooka ng'ava waka ng'agenda kolanga ensobi ng'omwami ava waka ng'agenda n'otunula bubi oba n'oyambala buki bubi. Yambala bulungi omusiibule bulungi ng'oliko n'akaki buli kyagenda n'asangayo abamwemolerako ajjukira ekifaananyi kyeyaleseeka nga kiki nga kirungi n'ajjukira okukomawo awaki awaka. Akkiriza taata bakadde wange Sheikh Gugu atonde salaamu bakadde bayise nabo abanjuli tugende ku nsonga endala. Sahaba wange nannyinimu akono mukakubireko mu ngalo ozo okuwasa mu nnyumba ewasikamu omukazi. Ani atuuka wano n'ateegomba kuzaalibwa wano
wali kama wange lisikazi Dr. Hajjati Nana batata saidi eyo abantu mwenna abali wano omwana waffe omugole obuwala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banganje kutola salamu omusajja oyo omukubireko mbugalo kuba ye musajja atalina fitina, ye musajja ataliko ddiini, ye musajja bwe kasita akusiima bwe pa era mutabani wange bugagawalala kukuwedde wano tuzze muki omukazi alina ensonga ezimuwasisanya naye ensonga zonna khaira azirina omuntu ganti oyo muwala muwase ensonga zonna khaira azirina. Bakadde bange mwenna abavudde obuuyo obwo nga mukulembeddwa mutabani wange ataggwebwako kamwenyumwenyu nsanyusa obbala. Ndi musanyufu byansussa olunaku olwaleero olw'abaana bange bano ababiri, ate ndi musanyufu lwa nsusso olw'abamaama bonna nti we bali ne bataata bonna we. Njagala kwongera kwebaza mu Baraka nga sinaba kwebaza Bashir nti webali ebbanga lye wamala ng'ojja wano nti weetegereza kuba nkakasa Bashir tasobola kusalawo nga tomugambye nti wetulaga wewaki. Webale kubeera nga wali mwanjulukufu naye webale nnyo kukulembera Bashir. Njagala okwebaza abakungu mwenna abakulembedde amazima nga kuliko abakungu wadde muli sayidi eri naye ffenna tuli bazadde baki b'abaana bano. Kyandibadde kizibu nnyo okukalubya ensonga yonna. Kali yati ono abaana bonna mikwano gyange ne buli mwana wabeerawo w'omuteeka waakwala ne hali yati ono mukwano gwange erinnya likyantawo aliyati mukwano gwange. Mukyala we oyo afuuse mukyala we yankakasa nti taata kyoyagala nja kukola ki nja kikola. Ekyamazima abadde asoma bulungi okuva mu primary paka mu secondary era n'agenda ku gavumenti. Nandibadde mwogerako bingi naye olw'obudde ng'olukiiko lwonna lutudde wano njagala okukakasa ekirabo kye neeyama nze ninda bulinzi kuleeta diguli nga mugireeta ne Kaziwe Bashir kuba nkakasa nti musoma aba singa mwali temusoma babiri tewandisigadde ng'osoma yali asobola okukulemesa. Ekyo nkikwebaza okubeera nga wakkiriza omwana ono amaliriza emisomo ye. Abalenzi abasinga balowooza singa afuna omukyala ng'asoma aba tajja kufugika n'asala omulemesa emisomo niwe bali kubeera nga kyoyagala okikola ki okimanyi. Baby, chosen baby. Sweetie baby, rero nzizekubuzeko ikubuzeko olwekyo wambuzeko baddeko ku WhatsApp era kunoonyako baby n'obudde bwakaseno buli lwe nekyusa mbeera gwe ndowooza nagala saawa kafiyu tekukwata ninaratuka kusikira otunyebwa newe banyota watuzika kunyebwa tuzikiza tala gikumirawo awo mukwano tobishusa tusembeza sukali kumpi n'ebyenje abo bagala kukukuba bakucani eno kapyata kwetula onywere tula wano nkutwale baby kapyata kwetu
kasunga katoyi munkalinda ntunula kusawa ndaba okyalaba okwanjula n'embaga